Omwana w'omwami Ampagira Abatemu Kyokka ne Battamu ye. Ng'omuyiggo guwedde tuba tukkirira ekibira. Omwana w'omwami omu n'ayimirira n'atubuuza nti, kazi mmwe temwazze na mafumu? Koffe nedda, anti naawe walabye bwe mwatusanze mu kkubo nga tuva kunyumyamu. Ko ye bannange mundabidde ku muggo gwange? Koffe tetunnagulabako. Ko ye awo kale zinsonga ogwo gunfudde, ndifuna mulala. Nankyukira, gwe nno wabadde ogaana, gy'ofunye si nnyingi okusinga ey'abalina emiguwa ey'endola nnyini. Nze nno n'okumpaako. Awo ffenna nga tuseka, naye nze nga mmanyi nti mbadde njiguzeemu obulamu. N'ayongera nti, Yesu mmwe nga muli bakyewuunyo, muddira alina ennyama yava emabega ate atalina n'akulembera? Yiino nno mugisibye kisaazisaazi egenda eweneena, ate n'obudde buzibye. Olwo bwegwa mutegeerera ku ki? Alina ennyama bw'akulemberamu, bwegwa ava emabega ayinza okugiraba oba okugirinnyako ne mugironda. Ffenna ne tuseka nga tulowooza tuseka na munnaffe. Mikolo eyali yeetisse ennyama olwakulemberamu, mutabani w'omwami n'agamba nti, ye nga bannaffe sikyabawulira, batulese simanyi, mwanguweeko tubatuuke. N'adduka akapempenu, naffe tuba tusaayirira, ennyama yaffe n'esowottoka n'egwa. Ne tussa ekitereke ne tukinyuunyuula. Tuba tusirika mu kakubo ne tusisinkana abasajja babiri, ne tubeegattako ne tugenda nga tulojja. Naye tuba tumalako tuti ekitundu eky'ekitosi ne tuwulira ng'omuntu akaaba nti, nfudde nnyabo. Ne tuyimirira akakuukuulu ne twebuuzaganya nti, kibadde ki ekyo? Nze nawulira ng'ekinyonyi ekikaaba, era n'omusajja omulala bw'atyo. Ate omusajja omundi ne Mikolo ne bawulira ng'omuntu. Twalabula Mikolo agende mpola nga yeekengera, si kulwa ng'agwa ku nsolo. Tuba tutambuddeko akabanga nga n'omwala tugusomose, Mikolo n'abuuka era ne tulya ennyama ne ligwa. N'agamba nti, bannange, ninnye ku muntu, ninnye ku kugulu kw'omuntu. Omusajja n'agenda ng'awammansa emikono n'ebigere. Twagenda okuwulira ng'agamba nti, wuuno muntu ddala, n'okwokya akyayokya, naye temukyali kakuba. Awo nga tudduka bwe tukuba enduulu, bwe twatuuka ku kyalo ng'eŋŋoma zirawa, anti tezirawa ŋŋumba, ng'abantu beesomba, ng'emimuli baleeta, nga tuddayo mu kibira. Twagenda okulaba ng'omulambo gugudumadde awo ku mabbali g'ekkubo. Effumu lyafumitirwa ku kkono ne limuyita mu mutima ne ligguka ku ddyo, era yagwa nga yeevuunise. Okugenda okumugalanjula nga ye mwana w'omwami eyabadde atukuba oluboozi. Enkeera omwami yatuyita tumunnyonnyole enfa y'omwana we, kubanga yagamba nti ffe twasigala naye, era ng'alabika ng'ayagalira ddala omusango okugussa ku ffe. Ffe olw'okuba si ffe twaziga ensolo, ate nga tetwalina mafumu mu kuyigga, nga baatugwikiriza mu kkubo, ebyo bye byatuwonya. Era abasajja bali ababiri be twali nabo baatuwolereza nnyo. Ebigambo ebituufu ndowooza byali bwe biti. Omwana w'omwami omu ye yaziga engabi, mpozi n'ateesa n'omwami oli agambe nti yagizize tuleme kwekengera. Anti oluvannyuma
Meya yatutegeeza nti omusajja oyo mu ttuntu olwo yatutumira omuntu tugende naye wamu n'amafumu gaffe tugende naye mu kuyigga. Naye omuntu gwe yatuma n'asanga nga tetuliiwo. Ogwo gwali mukisa gwaffe kubanga tetwandiremye kugenda, naye kubanga bulijjo twayigganga naye. Kyokka yakola bubi okutulyamu olukwe era yasaanira okuva obubi. Twagenda okutuuka ku kizigo nga baategese dda engeri gye bananzitamu. Kyebaava bansaba nsaggule ku kizigo banneebubize okwo banfumite. Era nga babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo ne bateekateeka okunzita nga tuddayo. Baddira abaali ab'okundasa ne babakweka mu kibira ne babategeeza nti bwe banaabatemyako nga bayitawo bano abateeze balyoke banzite. Ndowooza babagamba nti nze nali nja okukomekererayo. Omufu kyeyava anjagattajagatta nsigale emabega. Pozi nno abassi bwe baalaba omwana w'omwami ng'agenda ttinattina ate ng'emabega tebawulirayo ajja mulala ne balowooza nti ate banaamulinda kutuuka mitala nga bagamuyiira ng'afa. Anti gy'otega amaggwa bwe bakugoba gye bakulaza. Ekyo nno kye kibadde ekitundu kyaffe eky'17. Omwana w'omwami Ampagira Abatemu Kyokka ne Battamu ye. Zinunula tumulaba wano nga ayitira ku lugwanyu oba olugwanyu mu lutegeera bulungi agamba afuna akakisa akasembayo nti ebintu byonna ebibaddewo mu lunaku omusajja okusindika omuntu gwe yatuma abagambe nti yarabye engabi ne batabasangayo, obutajja n'amafumu just okubagwikiriza oba okugwikiriza mu kkubo okubatwala ku kibira okugenda okuyigga, byonna byaliwo okutaasa Zinunula. Ate omwana w'omwami yennyini eyali mu lukwe lwonna ate n'amaliriza ng'ate yazikiridde. Nno kituyigiriza obutalowoolezanga bubi bannaffe, obutapangira, obutabeeranga na fitina eri abalala, kubanga olumu ate fitina ezo zennyini zezimu zisobola okutuddira. Era ndowooza waneeno tuyigiramu ddala nti nno newe tubeera nga tulina obutakkiriziganya oba obutakkaanya eri abalala, tubaagalize nga bwagaliza birungi, kubanga olumu n'ebibi ebyo bye tubeera tubaagaliza bisobola okutuddira. Mwebale nnyo okuwuliriza Luganda Radio Podcast. Mbadde omutesitesi wammwe nga bulijjo Martin Muganzi. Ate tujja kuba tuddiŋŋana mu kitundu eky'18. Omukama atakuumira mpeera abankuumire. Mweraba.